Kumanya naye tonneesibaako sikumanyi. Nali muto hivi kwa nava ne bankuza. Simanyi waje wava, simanyi ani yakuwa mulimu. Anyway byosaagala bigenda mu nnyo. Nyamba ontwale abambadde white kale kankugondeze. Abambadde white bali. Okay. Bali side wali eri. Omutunuulire. Thank you. Obutuufu obutasumba buluma okuza. Kati mazima kati akaana obwana kenkene kya nenzaala ejj'obugi ke kambonyaabonya nga kasobola okwogera bengamba nzireyo nsomi sikyasobola kukwata mutwe gwange tukyasobola kukwata nkuze. Are you part of us? Oli wamu naffe? Like you have a party? Or... Yeah. Ku cha birthday, njogera ku birthday bana bambadde white. Birthday, okay. Yeah. I'm part of it. Oh, ati bangambye bali eno bali side. Okay. Abambadde white? Yeah. Siboga? Yeah. Abali birthday? Yes. Yes, binamwe. Eranga just empa ya black ya white jina. Just wakwambadde nyabe nindako. Wakati batuddewa ninga bwe kimwe kina. Mbadde mmanyi kyova. Ndanti. Nawe wakatuuka. Nakatuuka. Yeah, like, yes. Ngambye bali side. Side simanyi nange naye ndowooza naye njafuna lumu ebintu byange lumu naye nga webale kunyumonyumye faananye bulungi. Yes. Thank you. Ndowooza tugende ffenna. Okay, kamala ofuna ebintu byange ndowooza. Chief. Ki kyogenda ofuna? Akugamba ki? Akugambye ki? Akugamba ki? Akugambye ki ono? Omugambye ki? Ono gw'olaba ono akola mu toilet. Ndowooza olaba byenkyanegule byensiba kugamba. Nkusinga nnyo alina kugamba olina okwambala uniform. Kati banakwawula batya ono mukozi wa wano ono kasitomba. Muzi katukyagala ki? Tadda kulimba n'okuba mu toilet. Wakyobera mu toilet, wakyobera mu toilet. Oganyira okwambala uniform. Nkuliyo ki? Okoleyo ki wano olina okubeera? Nage mamaliza emirimu gyange sisaakuvaayo. Kumwena who is fooling me. Ono wa mutoyi aleke kulimba. Nikiki obuzabuza abantu b'abaana nsiba kugamba ekya neggulu. Ni muzeeyo njagaza ki? Nkwagaza ki? Lwaki onswaza? Muzeeyo ndabisa. Nkulabisa biki? Botekedde okwambala. Botekedde okwambala. Nikitegeeza gena buli wogamba buli muntu gw'osanga nti ngaawe nkola mu toyi. Olina okubeera mu toilet ate ng'oyambadde uniform. Bakwawule staff leka sitooma. Naye budde bwonna mbeerenga mu toyi. Ate n'owa toilet bamwawula. Ni gwayagala okumanya sente mmeka zenfuna bantu ki benjogera nabo osaaba abaana twasoma nabo aliwa naye ndowooza bonde bakamba tompita kapa oyo omwana namulabye edda ndajja wano eno ng'abuuza era abalina birthday yaabwe ne mulagirira kati saa zino omugwambula okuba olw'okubanga oyambadde white mufaanagane gwe tonsiriwalira kati muzeeyo genda ku birthday buzibu ki yolabya kinamu osobola okuyiza kitaawo okulya amagi eriiso ly'omukulu waddukala weewala muzeeyo nange ontamye kenda okole lekemu konekone nekefula akagezigezi bulimu kakefula akagezigezi pannange nitira wano musambwa kana tuko onokundyamu olukwe Hilda, soda wangala ebintu bino kuwa bikozeeko mbuulira soda wange ajja oba tajja. Bakayize nawe mtegeera tuli wano ku birthday ya mukwano gwaffe ate nga muganda waffe mubimanyi, so let's feel free, let's have fun, be happy. Yes, tunyumirwe. Kiwebale nnyo. Ekisooka kituufu nange mukwano gwange nasoma naye oji wange mbadde njagala mbaweka speech okuviira ddala mu primary secondary paka essaawa yakakati. Kimanyi bulungi speech gye ngenda okubawa genda banyumirwa mwenna erina no Mukwano webale nnyo ne speech yo gy'ogenda okutuwa. Naye obanga omanyi oli wano nga tewaleese wadde ekikulu like tewacontributinze kuba byabajjako mwena mubimanyi
naye bw'oba omanyi nti ogenda kunywa soda waffe, ogenda kulya keeki yaffe, ogenda kulya emmere yaffe, mukwano tebiriiwo. Tuveemu mpola otuviire. Naye Hilda, mbadde manyi buli ali wano yasonda ssente. Waliwo ataasonda? Nkiddamu. Bw'oba ng'omanyi oli wano nga tewaleese wadde ekikumi, guys, nga tewaleese wadde ekikumi. Omutima mulungi obutakuswaza, togenda kulya, obutakunyiza nakawoowo ka mmere yaffe, obutanywa kusoda yaffe, ne ku keeki toliiko. Tuveemu. Gwe nnyabo, wabula ate tokisossa. Hilda, kiki kikubiri wano ky'oyagala nneme kulya? Kye siryangako. Siryangako ku keeki. Bummonde busaleesale, nnyama oba nkoko. Nze njagala nkubulire n'essawa yakakati buli akawoowo akanvaamu kalimbwe. Nkugamba nti ebbanga lye ndiiridde enkoko ddene. Ne bwe mba ntambula butambuzi mu kkubo, akawoowo akanvaamu kalimbwe era bantegeera butegeezi nti oyo omwana alabika yali annye enkoko. Kati saagala ompalampe kiwanvu. Hilda saagala kunswaza. Tosuubira nti bino ebintu bye mugenda okulya mulina ekyamanyi kye mugenda okukyukako okusinga ku nze. Ne bwe tuba tusazeewo bbirya ffenna tugenda kusituka wano tubifulumye. Togenda kuŋŋamba nti Hilda nookera ku makya nti nve ku mmere gyammwe ntambule ŋŋende. Hilda, waakalya looleza emmere mmeka? Ez'amatooke mmeka? Waakalya fuso z'omuceere mmeka? Oyina ekyenjawulo ky'okyuseeko? Hilda, ŋŋenda kukuwalana. Ŋŋenda kukuwalana nga ne w'olinnya mpanda w'eddusu. Kale tugenda kukolagana. Naye bantu mwembabu, oyo omukazi taswala. Mukama wange. Ssemuwanga kikingo kye misinde. Agenda kutta ekifaananyi kya woteeri. Mwana osira. Mbegeza agobwe. Ani ago? Osika agenda tugwera bakasitoma. Omwana mujjaafu ekitenkanika. Mwana mubi nnyo. Wokutuuka mu toyireti okukyaki. Enswera zingonga buŋŋoŋ. Ate tukugenda tugwera bakasitoma. Mubagesa batambula tupira. Osikitwe kyeyogerako kyekikyo. Naye eyo nze nga ndaba wali wajjo. Buli lwe ŋŋendayo ndaba nga wannye. In fact wasinga ne luli bwe waabeeranga. Ate n'ekyokubiri. Mwana ndaba ngo. Ssemuwanga oludde experience gy'oyinako nnene. Nze mbadde ndowooza wandiyambye buyambi ku mwana n'omuteekamu ekifaananyi ky'alina okutambula. Nze mukama wange bye tebigenda kukola ebyokuyigira ku mulimu agenda tugwera bakasitoma. Anti kati ne bw'ogenda okuleetera naye tujja kumuyigiriza buyigiriza. Ate kati atambula agende tekentenga gyalina kwogerako mubi kubanga okiraba toyireti ogiraba enzo olimu omuntu nye buli lwatuukayo ng'enswera ziŋŋo tuli ekifaananyi ekifo kyaffe bwe kitambula ekifaanana kirabika bulungi naye omuntu bw'atuukayo nga alina afaanana enswera zijja zimugoberera ajja awulira olusu akugamba egimukwedde kutambula omwana ate n'omuntu omukulu ategeera ate tayagala kumuyingirira bw'omugambako ayina entondo tawuliriza ky'omugamba. Anti kaakati ky'oba olina okukola ebyo olina bigamba kibiri. Olw'ensonga kibiri si emwandi. Emwandi bw'oba ogenda obigambe. Obuzibu bwa kiviiri ayina ekisa. Oli mugwatula bambi n'amusonyiwa n'agakola genda okole n'agenda akola. Naye weekenya ebinnyini by'omukama wa kiviiri. Kiviiri mugambe oba atambula agende. Agenda tugera bakasitoma bwaffe batambule Abakuba atya nta. abafumu abakongera abayisa tebalaba mukaabo bakasitoma ye abakwata nga baalaba. Tujja kubiraba ebyo tujja kubiraba. Nokugenda ku Yes, tujja kubyogerako edda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
birthday, dear Lydia. Happy birthday to you. How old is the baby girl? How old is the baby girl? How old are you now? Happy birthday to you. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sawa ya gabula. Sigabire kuju. Sigabule. Bane bagenda tulisa sisho. Simanyi. Tugenda tulisa. Birthday girl. Yeda balisa. Hey. Wow. So what if Sifukanga. Wow. Birthday girl. Happy birthday. Thank you, darling. Yes, Eko. Ne mungoba ku byokulya obuli byogenda okulya nawe omale obifulume ofaanagana enganze. Hirude ekintu kyonkoze sijja kukusonyiwa ye nga tebabagabula. Ayi kyaleka n'okuwooma tebiwooma, tebijja kubawoomera. Naye kale mwandimpadde ka keeki, naye ne ka keeki ne kagaana ne munnyina emmere oba obunyama. Ayi bw'ataawulira kayimba kano wandyako ennyama tabaala n'ofa. Amaddu g'ennyama tegaggwa mirojjo, wandyako ennyama tabaala n'ofa. Amaddu g'ennyama tegaggwa mirojjo. Naye munkoze bubi. Hirudamani nonswaza wandinsunyize nga ndinzekka, naye nonswaliza ddala mu miitingi nge etudde. Tabalaba batandise okulya mwandimpaddeko. Hiruda sijja kusonyiwa. Mubirye mugenda kutuuka ekiseera mu bifulume mufaanagane enganze. Thank you guys. Kambuju nibale kusima naye wabutono banage sibukola twagala nisingawo tujja kikola baleke tusalisa okubalaba naafe okusanga tusanyukidde ddala nnyo bane mwebala obuwagizi nibale kusima mwebale kutwagala kifo kyaffe abantu bateekawo nnyo obubaga bateekawo nnyo obupatisi bateekawo nnyo ebintu ebyenjawulo naye era tukirabye kirungi tumanyi nawo era kyeyagaza abantu naye ffe bujo tetukulabawo anti mba mu departments ez'enjawulo olabika guli waawano ate bw'oyogedde mwana tuntu amaaso waayo ofa kinensi ekifaananyi nkiraba anti mbadde eri nga mpulira emisira ne ŋŋamba wansi waliyo entujjo muli ku ka baby shower. Birthday! Happy birthday to you. Hey, yono. Birthday girl. Naye nga temufaanana. Etagize bulungi ekifaananyi kya birthday. Myaka emeka 45 ana mwesatu. No.
Soseeka munaye olaba abantu abasinga akuze abeera n'emyaka n'agikuŋŋaanya n'entuumo n'ebeera awo naye nga tagiserebuleetinga. Naye patinga ezo ziba nnungi ate nemubeererawo. Mwebali kageeki mukakolero akanyonga kasuku mwaji kuseera sewagudde ono we nansana Yesu amalawo wenyini. oyo keeke ebya keeke abitegeera era abasinga okwera nopate gye bazigula naye ebyaffe tewabibaddemu naye ogimalawo ndidde eyo owayise ng'ate akamanyiro katadde ku level ndala stupid tekadana ku tebo yaffe ka glass nkoze eki pate iyo soka otunuulira ebimwa by'oteeka ku ka glass pate iyo obadde oyagala nteekeko matu twala eri naawe pate iyo nannyiniyo talina kuŋŋambako nti nno ki omugenzi wa no oli kikozi oba kino oba ani abula nesonyiwa tokwati twala eri naawe olujanja okuza emyaka olowooza gwosoose ogikuza fena twakuzaakuza dde emyaka bino bintu tebibajjanga mu mbeera Naye omusajja gwe kiki kyokola? temugyeko eyamu mumaze okulya sebe wano tuzze ku kiringa netuzze tumalako mirembe bannange mukiringa mukiringe bannange nange nkiringa Keke ya birthday gaalo. asidde gaalo nze siri boyi oba kiriko ekikyamu ku mutwe natwale anaazapa wange Nedda. kati bino mbikola kulwamu ale twagala nsoba security wano kyeki singa mufuna obuzibu bwonna mu byokunywa nga saabinywedeko obuzibu bwonna nze gwe basookerako eno keeki si lwakujagala nnyo naye njagala okulaba abantu baffe kye balidde kyekyo segedde bulungi wamma tofaayo feel free Lwaki tewagikebedde nga twakagireeta? anti kasita kati ngifunye no problem okitegedde nze mpa wange ata omwana mukodonga ki twala oli gwe wanyweddeko edda twala yuyo sikyamwagala n'omusajja ekimu mukiremera buli kimu ekimu simanya ki wayi ezimu tubayina tezikola ekizibu ensa wagitutte Omusajja asaze keeki nnene nnyo nammwe. mama omanyi gwalireesa omulaba agisala oseka ngate gwobadde wabikulidde ne twasituka n'omulwanyisa walisituse n'omukuba Wankuba ekyo nga tukuyamba Abasajja abasakirute twali kuyambe goza tusobola okukkiriza okukubanga ndabye tulaba muvuma naye temunyamba bw'omutono nnyo. kyekana musajja wo gwe nvumye Nze omusajja mulabye. naye nga mwena musirise Nze mulabye nga temunyambako Yesu ebituuse nga nengamba bwe kamwesoose yeesisaasisa. naina mwe tuguleyo ku wisiki mwefuula nnyo ab'eddiini Owaayi soke tulye keeki gwewo. Eyo keeki yaffe ffenna. bano mwesirira mutya bannyabo Ate gwe kiki? bona mmanyi mukwano gwange era twasinkanyeko sikumanyi tonneesibaako nze sikubasanze wali ne twogera namu ono gwe mulaba yasoose kunnimba mbwa ali wamu naffe olw'okuba ayambadde white kyokka omuzeeyi yaŋŋambye nti akola mu ttooyi wamadabayo nze ndi muntu mulungi omuzeege bansibako muzenzi sikolagana naye kitegeera ama kakati kiriwo ekiti omuntu okola mutoyi si musanvu fe twambala gloves ngezikuuma eno tuba tuva ne tunaaba omubiri mulamba ne tujjamu mmwe nga tutukula tolina by'oŋŋamba naye sisobola kujjamu mmwe kati njogere nange tusemberera keeki yaffe nyabo amadabayo Excuse me. Okoma naawe. kakali banaye basaba temuwogana kubanga kino kyenkola okusaba emmere bakaso bagina siro n'okungubya ku mulimu kati okola byaki lwaki obikola ng'omanyi tugenda kugubya tuwoga kanjogera ekindeesi